cleanliness, an-nadhafa, obuyonjo sibwe kiri obuki. Abantu abangi bagamba nze bankyawa, bizinesi yange tetambula. Twalina omusajja waabwe Wandegeya yajja mu muzigiti ng'agenda kutandika bizinesi ya chapati mu Ramadhan, n'atandika okusiika chapati. Bwe yasiika chapati ne tuyitawo saawa 12. Nabaga nti basiraamu mwe mwampagira ntandike bizinesi, mujje mumpagire mugule chapati. Naye ne seeka najja n'agulawo chapati 4 n'amusasula. Naye amala omusasula tugenda okulaba akasiimuula. Akasiimuula yakajja eno n'asiimuula ku flying pan watch. Ne tugamba katuzikime chapati tuzikima. Ng'akasiimuula n'okamba okasiimuuza engatto okaziddugaza. Ne tugamba katuzikime chapati. Bwe twagenda twatuuka katale ne tuweta, omusiraamu n'aga nti kanfiirwe 4,000 naye sigenda kufa bulwadde, zo kazitwale siddayo. Twamulekera sente ne chapati. Ng'oli awo nti bandoga bukyafu bwo. Omusiraamu takkirizibwa kumala nnaku 40 nga tonnaba na kugula jirita. Mugule jirita, mwide ejirita mujidi, mugule jirita. Omuntu n'amala emyezi 5 akanyagamba ndudde enezo gwe mulaba. Abasiraamu mugula ku jirita. Abasiraamu tulina okubeera abayonjo. Al-Islaamu nadhiif. Obusiraamu buki? Tewali agenda kuyingira jjana okujjawo nga muki. Kyova olaba omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, lawla an ashukka ala ummati had it not been bringing hardship to my ummah, singa saati obubaka lubiriza mmwe la amartukum bisiwak inda kulli sala wa fi riwaya ma kulli wudhu. Nandi bagambye okusenya bulwe mufune wuzu ne buli mugenda okusala sala. Naye omuntu n'atasenya ne tugenda okusala wano, kale mwazze kusula wano mwaguza obuswaki. Naye omuntu agenda kuyimirira wano ng'asala subwe nti abamulinaanye baga astaghfirullah. Kale omuntu osaanidde okubeera omuyonjo. Omuntu n'oyambala akantu k'omunda nga bulwona abakoddamu n'okutama ku maviivi Allahu akbar. Abakuli emyoga nti omusajja n'oyambala socks nga socks okugitegeera buli lw'ojambala ku maca ng'ogikuba ku nnyindo ebulamu. Socks n'ojambala ennaku 4. Bali abasiraamu tulina okubeera abaki? Twaliko mu Ramadhaani, omusiraamu najja nga tuli ku muzigiti ogumu. Bwe yajja n'ayitawo bw'ati n'agenda emmanju okufuna ewuzu ng'ayambadde ekkanzu zino ez'Abasudaani zibeera ziri collarless, tezirina kola, zirina omukono munene bwe guti, zibeera n'ekisawo wano mu maaso. Bwe yava emmanju baali bagenda kwazina tugenda kusiibuluka, so nga wano mu kisawo ayinamu entende zino ez'emitwalo 2 kasaketi bwe kati, n'agenda nazo emmanju. Bwe yadda bw'ati n'akisikamu. Bwe yakisikamu kipaketi ky'entende ne mawe yagenda kumpaako nesegula nenge mbanvawo bw'ati n'akiyusa naga nti ummata rasulillah tusiibuluke nga bwakwatamu. Allah nsaasire bwe yazimpa nenziwumuza ku lubalaza wali saazirye. Abantu abamu bagana ebintu byammwe lwa bukyafu. Tulina okubeera abaki? Abayonjo. Kati olwaleero ku lw'ensonga eyo tugenda kulaba al ashiya allati kama alaiha dalilu ala najasatiha,
الأشياء التي كان عليها الدليل على نجاستها, things which are considered to be dirty Islamically. مجود topic مجود. الأشياء التي كان عليها الدليل, ebintu ebimanyidwa mu Busiraamu nti byo biki ng'Obusiraamu bwaleeta obujulizi, Obusiraamu bwatulaga nti ebintu bino bikyafu. Omusiraamu wandibadde obimanyi, bw'oba tomanyi nti bikyafu kwe kulaba nti abantu bakyafu. Lwaki tebamanyi nti bikyafu? Era tebafaayo, eswala ne zifa, embeera neetabuka, shayatwini seeko bwadda zaayogera ne zitulumba lwa bukyafu. N'osanga abantu waka bonna shayatwini z'abamanyiira. Obubonero ne butandika okulabika nga bw'aba ali awo anyeenya ekitundu mu bitundu by'omubiri gwe nga takirinaako control, sobola okunyeenya omukono guno. Nyina omusajja nali nkola naye, twagendako mu hoteri emu bagiyita Colpings Hotel, abamanyi ku Kavule, abamanyi Kampala, after Bwaise as you are going to Wandegeya, there is Colpings Hotel there. Twamala ennaku 3 mu workshop, naye yali apresentinga pepa eyo nali ngimanyi. Bwe yali apresentinga bwati, omukono ne gutandika nanga nti bogere take over. Nenzija nengenda mu maaso, n'agenda eri mutoyi n'agunyeenya nga gwekuba nga kibooko. Bwe gwaterera n'akomawo. Singa abaddewo nandimugambye agenda alabe Sheikh Abdallah Sekizivu. Abantu babeera lwa bukyafu, ebintu ebimu bijja lwa bukyafu. Kati al-ashyaa allati kama alaiha dalil, bimu ku bimanyiddwa nti bikyafu mu Busiraamu bye bino wammanga. Ekisooka al-ghait, mpitambi, feces, eyo najis. N'ogenda mu ttooyi y'omuntu, n'ogenda mu maka g'omuntu ng'abaana lwakuba bakkuse ku lubalaza wonna ng'obuuka bubuusi. Nennyinimu najja n'ayitawo buyisi. Ate okumanya nti abantu bagenda wala, okumanya nti abantu bagenda wala. Waliwo abakyala abaagala omukwano ne baagala omukwano ku babbaabwe, ng'omukwano alawulira gumutta, naga nti okufiirwa ogulenzi guno kanguliiseemuuko. Omusajja lunaku lumu bamuwa akatunda kali mu glaasi ennene bweti. Baba bamuwulira nabadaada ndakoba olusoga wano ng'akutte egiraasi bw'ati anywa akatunda bw'akanyeenyamu. Naye nawulira ekiwunya. Mujje mulabe omwana tabanga yagize wano. Omwana yagize waliwo ekiwunya bw'anywa katunda. Yagenda okusanga obwedde ekiwunya kiri mu glaasi wansi, ng'omukyala lwagenze manju n'atoolako n'ateeka mu glaasi. Olaba abantu nti mukwano, omukwano. Omulala, bino bye mbagamba they are true stories. Omulala yadda waka, agenda okutuuka waka ng'akeereye, na emmotoka yagirekayo, agenda okutunula mu ddirisa bw'ati, ng'omukyala atudde ku diishi zino ez'emikonda, kwatawaaliza afuniramu ewuzu mu nkoko, enkoko ensiike. Omusajja naga nti have I lost my sight? Byendaba bituufu? Ng'ekyo kyennyini kyakola. N'amalawo akaseera n'akonkona n'ayingira, omukyala n'aleeta eyo diishi yennyini. Ate balina engeri gye baswitizaamu, sweet baby, sweet ice cream, sweet honey, you are welcome, baby juice. Omusajja n'abuuka n'amugwa mu bulago. N'amugamba nti for how long have you been doing this? Omaze ebbanga ki ng'okola bino? Kyava amugaa nti nsonyiwa.
nalaba bagenda kuntwalako buli lwe mbadde ntunula waggulu abakulu mukitegeera nga buli mwezi buli lwe ntunula waggulu bwenti nga nkutabulira anoonya mukwano. Olaba omusajja yali ayogera gwenda okola afuuse luzonto ayiika ddusu. Kati obukyafu alghaitu mpitambi obwo buki ekyo kimanye mu busiraamu nti ekyo kikyafu. Era abasajja musabe nnyo Allah atannaba kulya wandibona atera okulya. Eyalya ennyo nga wali alya dda wandibona atera okweyongeza. Illa man rahma Allah, okujja kwabo Allah bakoze eki beyasaasira. Naye nga abantu banoonyeza omukwano mu mbeera zonna. Olaba otya nga omwana wo gwe babiriisa abantu tebalina kisa. La ilaha illallah. Now ekyokubiri mu bimanyiddwa okuba nti bikyafu albaul urine omusulo omuki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayitako ku ntaana nga mulimu abakubwa kibooko. Yategeera nti waliwo abali ku kibooko. Wama yuadhibani lilkabair, nga teri kibakubya kibooko naye ng'omu bo yali takuuma musulo gwe. Abantu abangi bafuuyisa bakunkumula bukunkumuzi ava wano kati nga mukazikiza n'ayimirira wali ku muti najja wano. Abakyala abikula bubikuzi tafaayo aga bino bya darasa teri andaba mukazikiza wali akwa n'amala ne yeesiigasiiga bwati ku bisambi bwati. Tozanyisanga musulo ogwo gwa tabu nnyo. Kyova olaba mbeewaza mwe baana mmwe abakozesa bubaketi ekiro batajja okukozesa bubaketi bwa omo oba mwena mubuyina ekiro nga bwe bagiramu ekiro ne baleka omusulo mu nnyumba ne bajja mu ddalasa nga gukyaliyo mu nnyumba ne bamalawo ennaku bbiri gukyaliyo mu nnyumba ne baddayo gukyali mu baketi lwakuba tekajjula era ne baddamu ne bakafukamu. N'osanga ng'omusulo guwunya mu nnyumba nga guwunya nga ne bw'oba nga oyagala kutega embwa ogiwa buyi n'enywa n'efa teweetaaga butwa. Omusulo ne guwunya nga gusobola n'okutta embwa guli omwo ne gufuuka asidi. Omusulo bannaaye guli najisi. Ekirala ebyo bibiri ebiri najisi obukyafu feces urine. Ekyokusatu lahamul himar. Lahamul himar donkey's meat. Ennyama ya kalogoyi eyo eri najisi tugirya. Ennyama yaki mwetembeera na bulogoyi wano nga bukola emirimu n'ogenda okulaba kakaddye mukasale tukalye. Ennyama ya kalogoyi ki eyo najisi tebagirya. Ekirala dog's meat, ennyama y'embwa. Lahamul kalb, ennyama yaki temulya mbwa. Temulya ki tolya mbwa. Embwa eri najisi tugaa nti ekibwa kino kibadde kya mpisa tetulya mbwa. Abamu bazirya ku makubo bakwatako omusajja ng'asala embwa ng'akabuzi era bookya mucomo ne badda ku kkubo ne bagisimba bwati ku buti. Mpaayo ennyama, mpaayo ennyama. Olyoka osikamu embwa awo. Alose mwegendereza okulyalya bye musanze mumabira bere tulya mbwa. Njagala owuliriza ebikyafu. Ekirala ekikyafu swine, pork, ennyama y'embizi. Nze nagulako embizi gwe mulaba. Nagulako embizi nye nali sigimanyi. Nali nyambadde suuti yange
nempitako mu Ndeeba, abamanyi mu Ndeeba awo nali nkolera ku church waggulu eri. Kati mba nvaayo bwe nti nze nendaba kabuchari, ako bakayita kabuchari, oba tunda ennyama bagiyita buchari. Omuntu atema ennyama gwe bayita bucha, omuntu atema emamba ye bucha, naye akayumba kali bakayita ki? Kati mwate ke muyita bucha, ako akayumba si bucha, ako bakayita buchari. Then omuntu atema ennyama gwe bayita ate tebamuyita bucha maani, nga muyita bucha. Kati ze nagenda kabuchari ako nengamba oli nze nali sibyawula kuba nali sirabangako embizi, temayo kilo awo. N'atema kilo nemuwa ssente nanziriza ze yanziriza nenteeka mu nsawo nze nekwata kilo yange neninya boda nentuuka waka nze embizi naye sigimanyi, nempa omukyala nankulisaayo awo ne nga nzitowa nayingira mu fumbiro eyayingiramu nessanyu nawulira atema miranga. Wowe wangamba oli musiraamu, wowe wangamba oli musiraamu. Ye yali agimanyi ninga kiki okuza embizi. Gye twayingiza nga tugikutte mu ngalo twafuluma tugitadde ku kati ku kiti bwe tuti, ono akutte eno nange enkutte eno, tugitwala kasasiro. Manyi lwaki twagireetera ku kiti? Kuba embizi eri najisi tebagirya, kale embizi eyo najisi. Ekirala mubiri najisi ennyama y'ensolo enkambwe, ennyama y'ensolo, the meat for those animals enkambwe nnyo. Listen, muwulirize, ennyama y'ensolo eki? The tiger, the lion, the leopard, the cheetah. Ebyo ebikambwe kambwe ebyo ennyama yabyo ebeera najisi. Mubitegeera? Ekirala ebyefiiridde bunobeera waka oli musiraamu akabuziko ne kafu nonga naye Mungu bade n'akabuzi kamu ate okasse wakiri kansome bisimilahi newankubadde kamaze okufa bisimilahi Allahu akbar. Bade bw'oba ogenda kusala ensolo ogamba otya? Waliwo ebintu bye tulina okuyiga. Waliwo seeke yajja eno ewammwe ebusoga aveera ewaife naye weeno era muganda wa imaamu wa wano, imaamu obwedda ayogera awo muganda we bamuyita Sheikh Abdallah Mpuliza yajjako eno okusomesa eyo mu byalo. Enkeera yali Idi, kati n'abuuza abasiraamu bwe muba mugenda kusala musoma ki? Bonna baasirika. Bwe baasirika imaamu kyava agamba ono bulijjo abasalira embuzi ku katale nangati naye naawe weerabidde salaamu. Kati naavaayo naga nti embuzi ngiteeka wansi bulungi, bwe manya olwegiteeka wansi nakoba nti assalamu alaikum warahmatullah. Nti nakoba bisimilahi assalamu alaikum warahmatullah nasala. Bannaye ogenda kusala oyo ng'abasalidde embuzi emyaka 10 n'eki nga mulufula yasala, bulwasala zonna yazitoolera salaamu assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Katono seeka yafuna obuzibu abantu bano mbanyonyere ntya olwedde era imaamu yagamba nti kati obwedde olinda ki? Weebale nnyo. Ono omugenyi naga kati nze mbagambe ki? Imaamu amaze okukuba mu stamp. Imaamu n'asomesa, seeka n'asomesa obulungi bwa salaamu. Bwe yamala okusomesa obulungi bwa salaamu naga nti naye bw'oba ogenda kusala ogamba nti bisimillahi Allahu akbar. Tuli benna? Kati tetulya nnyama ya nsolo yonna, keba embuzi keba ente ng'efudde, ne bwebanga nte n'olaba ng'ente efudde gisuula eri ente
ente yona njisule jisule ate togitunda gwoguza abantu ekiri najisi. Nze wange nayina embuzi nene bweti. Eyo embuzi nali njikuumira mu kiyumba ng'erya tuligireetera muddo. Kati waliwo omwana omuvubuka yajja n'abeerako ewange ng'atandise okukola ka restaurant. Chapati azisiikira waka n'azitwala ku restaurant. Kati yasiika chapati nga 20. Kati embuzi nali naakagiggulira bwe nti ngenda kuteekayo omuddo n'enkomawo ndeete ejjambiya ntemaatemu omuddo. Embuzi n'efuluma mpola n'egenda mu store batadde chapati 20 n'ezibba. Nebba chapati 20 nezirya. Embuzi eyo nagenda okudda nga doesn't chew the card. Okay? Nga tezza. Nebangamba embuzi banaye ebadde ki? Yalidde chapati nayiraba embeera gyerimu. Nayina omusomo ku hotel Africana. Nenga bwe nkomawo njajjuwa eddagala. Nagenda okudda nga embuzi efudde yona eri bweti mu kayumba. Nempita abasajja ab'oku kyalo bajje baginsuulireyo. Ewaffe Kampala tomala gasuula tewali nsiko. Ne bagamba nti seeko okusuulirayo embuzi eno mitwalo egi. Ne mbeegayirira ne mbawo omutwalo gumu kitundu. Ne bagisula n'endowooza bagenda gisuula. Bwe bagenda bo basala nsale. Kati bwe bakomawo munaafukamira ku geeti yange naga tweyanziza ino. Envwa zaifwe, emamba yaifwe. Egabala bono nze nali ndowooza nti bawadde kugisuulayo so nga n'abawadde ssente za butungulu ne buto bagirya. Kati fe tetulya mbuzi, tetulya nsolo yonna nga yeefiiridde. Ekyo mukitegedde. Ekirala, omusaayi gwonna ogw'ensolo enkambwe, omusaayi gw'empologoma, omusaayi gwa cheetah, lion, leopard, ensolo ezenkambwe ezo ezigwa mu cat family, ezo omusaayi gwazo gubeera najisi. Ekirala, omusaayi gwa haidhi, omusaayi gwaki? Mugwidi ogwo omusaayi gwa haidhi gubeera najisi. Omuwala atandika ddi okugenda mu nsonga myaka emeka wangi 10. Mama waffe Aisha radhiyallahu anha yagamba nti idha balagatul jariya, singa omuwala yenna aweza 9 sanawati, myaka 9, fahiya muraa, atandika okulwala. Owakanya mama waffe Aisha togeza. Kati omuwala atandikira ku myaka 9 oba 10 oba 11 kisinziira, naye alal akallu atandikira ku myaka mmeka? 9. Omukyala akomaddi okuva oba akomaddi kubeera mu nsonga. Mama waffe Aisha radhiyallahu anha yaga idha balagat imraa, omukyala yenna bwaweza 50 sana, emyaka 50, fakad harajat min haddul haidhi, ebyokulwala babivuddemu. Kati asobola okulekerawo myaka 5 oba kweyongerayo, naye ekyo tekimugaana kufumbirwa. Bamaama, omukyala bwakoma okugenda mu nsonga tekikugaana kufumbirwa. Ne bw'oba ku myaka 7 mwegi bakukuba embaga. Bakukuba ki? N'osamba gawoni. Twalina omukyala nambanyumizaako abadde ku muzigutu guli, yali mu myaka 76 ng'alongoosa ku muzigiti. Yakaddiwa ddaali awo, yaggwamu dde essuubi, takyasuubirayo asobola okumulaba n'apaapa nga tamusuubirayo. Naye waliwo omuzeeyi ewaffawo ng'alina faamu. Kati muzeeyi oyo ng'abaana be baakula dda, bagenda Amerika, bagagga, balina ssente. Muzeeyi ng'abeera mu faamu yekka n'abakozi abamuyambako. Abaana bwe bakomawo ne bagamba nti muzeeyi, lwaki towasa papa awasa? N'aseka naga nti nze emyaka gyange egyo najjabo omukyala. Ne bajja ku muzigiti ne bagamba ono omukadde, tolaba otya singa muzeeyi waffe akuwasa? Ono daada n'ono daada, ono daada mwe n'ono daada mwe. Ono omukyalo ono
nasooka yeegaana, osooka kugaanamu weegaanyamuuko, togenda mu wholesale, yasooka kugaanamu. Kati walimu ne bagenda nga nti naye mukadde ogaanira ki? Naga nsooka kugaanamu, tebalowooza mbadde siina ssuubi. Era n'amutwala n'amukuba embaga, naye ng'omukadde era akaddiye. Nakuba bwe yali asamba gawuni ng'agisambayo yenna akutamye bw'ati, asamba gawuni naye olaba ki? Gwe samba gawuni ku myaka gyo tofaayo. Era omusajja yamuwa ssente n'amuwa faamu yonna nga yali responsible. Nakati oli myaka 3, oli myaka 4, ogandi nabivaako, wabivaako ng'olagawa. Wabivaako ng'olagawa. Okyalimu embaga nga 10. Omukyala akkirizibwa okufumbirwa mu malya 7. Amalya meka? Wafumbirwa wano, wavaayo, wagenda wano, wavaayo 7. Naye temunoba ate. Temunoba. Kwa abantu bayinza okuwulira kino ne banoba. Omanyi laavu eno efeedinga. Ekola ki? Omuntu gwe wakeera ng'omuyita sweet baby, sweet honey, sweet ice cream, otandika omuyita kigaji. Naye osooka n'oguba nemululuuza kamulali. Aya, so ennyama y'ensolo enkambwe ebyefiiridde bibeera najisi. Ekyanga kiri najisi, omusaayi gw'ensolo enkambwe era ebadde ennyama, naye omusaayi blood, omusaayi gw'ensolo nga nkambwe gubeera najisi. Ekiranga kiri najisi, ekisooka nabaga nti omusaayi gwa haidhi guba najisi. Era omusaayi ogwo bannafiqihi bagwogerako ebitendo 3. Ebitendo bimeka? 3. Ekisooka, it is dark in color, guli dark in color. Number 2, it is thick, muzito nnyo. Number 3, it is smelling, guunya. Number 4, it is considered to be dirty. Gwabitole ne bw'okusuula mu baketi y'amazzi tegukutuka. Gulwawo. Kyova abakyala bw'agenda mu nsonga n'alemeramu n'atawona, bw'atuuka mu kiseera ekyokulwala abyawula nagati kati ndwadde newankubadde nalemera mu nsonga. Era omukyala alemedde mu nsonga asaala. Tuli benna? Omukyala nga walemera mu nsonga osaala, weepaadinga bulungi n'osaala. Baron condition, buli swala ofuna wuzu. Mukitegedde? Tokuuma wuzu okuva ku magari mpaka ku ishaayi. Buli swala ofuna wuzu. And if you go extra mile, buli swala n'onaabako eyebeera sunna. Oba tuli fenna? Naye bw'otuuka mu nnaku ziri ez'okulwala n'okimanya nti ndwadde, oleka okusaala ennaku ezo. Kati bw'omala okuwona bino ebyokulwala n'osigala mu biri ebitawona, awo ne weepaadinga n'osaala. Oba kitegeereka? Kati omusaayi ogwo, era omuntu yenna bw'aba ng'ali mu nsonga, bino wammanga tabikola. Tasaala, muwulirize, tasaala, tasiiba, teyeetooloola kaaba, tagenda mu nsonga nebba, ate tebamutalaka. Mukitegedde? Tebakola ki? Era balo bw'aba agenda kutalaka ng'oli mu nsonga n'agamba nkugobye, mugaye ndi mulwadde, naye ng'agamba nkulinda. Era omuntu yenna mu abasajja bw'otalaka omukyala ng'ali mu nsonga, okola ebintu 3 bw'oba oli wano ng'ompuliriza naawe ali ku Dawa TV Uganda. Bw'oba watalaka omukyala ng'ali mu nsonga, okola ebintu bimeka? 3. Ekisooka, ogenda n'omuga nti maama gundi nakutalaka bya kifere, tudde waka. N'omuzza waka. Ekyokubiri, n'okola tawuba n'osaba Allah akusonyiwe. Ekyokusatu, n'omuwa chance n'alwala endwala mmeka?
si emyezi 3 bwalwala bwatukula ng'ali awo omuwa mmere n'olyoka omutalako ebituufu. Kitegereka. Allah yagamba nti fatallikuhunna liiddatihinna, divorce them in their right spell. Kitegereka se? Tuli ku bintu ebikyafu. Ekirala nga kikyafu omusaayi gwa nifaasi, eri omukyala yenna azadde omusaayi ogwo gubeera najisi. Ekirala nga kikyafu obubi feces, obubi bw'ensolo nga ziri ddate. Tuli bena ensolo zitwayogedde, embwa, embizzi, ensolo enkambwe, kati obubi bwazo nabwo buba najisi. Oba kitegerekese? Buba najisi. Abantu abazanyisa embwa, era nabbi sallallahu alaihi wasallam shahaja kisomesa kwenkya, nabbi yagamba nti omuntu yenna maniktana kalba, omuntu assaawa embwa n'ogirunda waka, buli lunaku ekendeezaako emikisa egyenkana olusozi olwa Uhudi. Kiraata mmeka? Kati buli lunaku ofiirwa emikisa egyenkana olusozi olwa Uhudi ng'olunze embwa. Okugira nga wagirunze ng'embwa eyo ebeera mu nnimiro eri trained, ekuuma nnimiro n'ebyo by'olunda. Naye buno obwo bwetooloola waka, obwo bubwa ne kawunya mu ntamu, ne kawunya ku bantu, kali awo mu nnyumba. Genda okagobe. Katwala emikisa. Ekirala nga kiri najisi, amalusu g'ensolo enkambwe, amalusu g'ensolo g'empologoma, for tiger, for leopard, for lion, okujjako amalusu njabba nnyonnyola mu maaso, naye amalusu g'ensolo enkambwe gaba makyafu n'amalusu g'ensolo eziri najisi. Ekirala ekitundu eky'ensolo nga wakitemye ku nsolo nga y'ensolo eriibwa, ngaki nsolo kyeriibwa? Ente, embuzi, endiga. Kati singa ensolo eyo embuzi mugitemako ekitundu ekimu, tugeze embuzi yagenze nebba emmere y'omuntu wali, oli abadde alina jambiya, yagitemako olwakugulu n'agitemako ekisambi, kati nejja ng'ekisambi ekiwuuba bweti, ng'onogamba mukisaleko, ne bakisalako ne bagiwa eddagala, noga mukiire musepi kyawo mukikalirire. Ensolo kasita esigala nga nnamu, kino ekivuddeko kiba najisi. Ewaffe eri, we do what we call docking. Do you know docking? Yes. What is docking? Is a mating and for being healthy. Yeah, thank you very much. Okutoolako entaama eno akakira temukatoolako. Mumukatoolako egenda nebeera nnungi neerabika bulungi. Tuli benna era ewaffe bwe babisalako ekikira ekyo kikula bulungi ne kyeweeta kiti. Kati abantu abamu bagenda ne bakatoolako ate ne bakayiira mu bijanjaalo ne bakasiikisa ebijanjaalo. Eri ensolo bwesigala ng'etambula, kano akakira ke tusazeeko kabeera najisi. Tuli benna lwakuba ensolo esigadde nga nnamu. Kitegereka. Ekirala nga kiri najisi, kafece. Muyidi kafece? Kafece mugiyidi? Abantu basobola okufumita oba basala ente. Amala okusala ente, mwaleeta akataasa kano, muyida akataasa, mwayirawo akataasa ng'omusaayi gukola ki? Baita sudo. Muyidi sudo. Okulega omusaayi ogwo guli haramu, tebagulya, najisi. Haram, omusaayi ogwo tebakola ki? Tebagulya, ogwo gubeera najisi. Ekirala nga
ennyama y'ensolo enkambwe twagirabye ebeera najisi. Kati nga mmaliriza omusomo gwange, bino abantu bakoba biri najisi naye tebiri ki? Muntegeera? Abaye muntegeera? Bino ebintu bino, these ones are considered to be dirty, but in actual sense they aren't dirty. Bino abantu balowooza biri dirty, bikyafu, naye nga si biki? Ekisooka, droppings of a bird. Muyita mutya mu Lusoga wano? Sokolindo? Ensabirya? Ensabirya mugidi? Ey'enkoko? Ey'embaata? Eyo sokolindo eyo? Eyo si najisi, eyo si ki? Eyo si najisi. Era gwe sokolindo yagwa kwa kanzu osaala. Sokolindo si ki? Si najisi. Oyinza okuba ositudde akakokoko tekambadde pampa, oli mu bbaasi kakwira sokolindo kalimbwe. Eyo si najisi. Lulibena? Ekiranga si najisi, obuchafu, feces, not even obuchafu, vidanga for animals, edible, kaudanga, aiwa, obusa obwo si najisi. Era ffe mu kyalo twakwatanga obusa twamaala mu kilasi mu kibiina ne munumba kungali, twasiga kungali. This one for winnowing, yeah? Yes. Next one. Kati obusa, waliwo omukyala yalyako obusa. Omukyala bw'alya obusa si najisi. Naye omukyala ono, abaami muwulire, omukyala ono yalya obusa, yagenda, yali lubuto, n'asaba bba amugulireyo ku byenda. Bba n'agamba sirina ssente, ng'ali lubuto bw'ati expected. Angulirayo, mpulira njagala kulya ku byenda. Omwami yakoba nti bbe nzira sente bazira. Era n'atambula n'agenda. Omukyala yagenda okulaba n'agamba nti nze sigenda kubonaabona. N'agenda wa neighbor yali ayina ente, alunda nte zino ez'omu kiyumba. Yakwata akataasa ke n'akassa wansi w'ente ng'egenda kusuula ku droppinga, yasuula mu kataasa bu. N'agenda n'afumba akatogo n'ayira mu katogo, n'ateeka mu katogo k'obusa, awulira akawoowo k'ebyenda. Naye bamaama Allah abawejjana, akatogo ne katokota bulungi, n'awulira akawoowo k'ebyenda, n'ayiwa ku ssuwaani ye n'atandika okulya. Aba akyalya, bba n'akomawo naye yamuyira ku ssuwaani. Bba n'atandika okulya akatogo, n'alya akatogo, naye nga mpuliramu ebyenda naye siraba mechefi. N'amugamba nze wanyima ebyenda, nange ne neeteteekanya nenteekamu obusa. Omwami n'akwata eno n'akomyawo balance. Kati kyetugamba obusa si najisi, osobola kuyira mu katogo. Obusa si ki? Si najisi. Ekiranga si najisi, amalusu ga kapa. Amalusu ga ki? Amalusu ga kapa si najisi. Osobola okuba ng'oteresa amataago, kapa nejja mpola mpola newuutako. Pushi amalusu gayo si najisi. Ne bw'ojja nekwekombakombako, amalusu ga kapa si ki? Si najisi. Ekiranga si najisi, bwino w'abafumbo, bwino w'abafumbo, spams, mwidi bwino.
bwino bwino si najisi bwino ne bwagwa ku kanzu n'akalira ku kanzu osobola okugira bwoti wasaala si najisi naye ku lw'embeera y'obuyonjo twoza engoyi zaffe naye bwino si ki si najisi ekiranga si najisi omusaayi gw'ensolo yonna omusaayi gwaki omusaayi gw'ensolo nga singa ensolo eyo mugitta tegusobola kukulukuta blood for animal when that animal is killed the blood can't flow njagala mumpe ensolo ng'ensolo eyo bw'ogitta omusaayi guno tegukulukuta nga ne bw'oguyira wano tegusobola kukulukuta ne guva ku mmeeza ensiri teyina musaayi nsolo ki ani ampe ensolo ng'ensolo bw'ogitta omusaayi gwayo tegukulukuta ogwo omusaayi si najisi nsolo ki zimateeka mukono entaama wangi gira otya omukono eki ekyenanda kyenanda eki aha thank you very much ekiku mwide ekiku bedbug tusaba Allah tutaase ebiku mugente Allahumma amin tusaba Allah tutaase ebiku kati gwataminisa ku biku oyagala ki tusaba Allah tutaase ebiku omusaayi gw'ekiku bw'okitta tegusobola kutambula kati omusaayi gw'ekiku ne bw'oweebaka ekiro ng'olina bingi ne weetooloola mu ssuuka ne bikufiirako ogwo omusaayi si najisi musabe Allah ataase ebiku abalina ebiku muwanike gwe ebiku bibi nze nasangako omusajja ng'aguze emmotoka mpya nagaseeka jankutwaleko emmotoka eno giwedduwa nenzikiriza bwe naggulawo oluggi bwe nti yali atadde jaketi wano ku mutto nendaba ebiku bitambula biti embwa genda nanga seka yingiro giweddwa ninga edwa njiwere eno wabweru nze nti ebiku ate ebiku okumanya nti bibi nasanga omusajja ng'ayokya ekitanda akikumako omuliro nembwa haji oyokya ekitanda kyo naga kankyoke nafuyidde ebiku ne bigaana kankyoke biri obiira amazzi ne bisigala nga bikutunula biti ebimu bibeeramu n'amajini mwene mbuuze Sheikh Abdallah ng'abajjanjaba wali okumanya nti ekiku kibi oba kiriko ne hadithi man satara muslima satarahu llahu yauma alqiyama si hadithi yekiku eyo nti abikkirira omusiraamu naawe Katonda ajja kukola ki kati bw'olaba ekiku nga kiri ku munno wano gw'okijjako mpolampola nga tuli mu ddarasa n'okitwala eri n'okitta mubikkirire tokijjayo nanga nti bikuli bubi bikuli bubi agenda kudduka mu ddarasa ebikwebe bibi nnyo kati omusaayi gw'ekiku ogwo siki si najisi kitegereka omusaayi gw'ensolo nga singa guba guttirwa tegusobola kukulukuta ekirala amalusu g'ensolo ng'eri edible ng'eriibwa amalusu g'ensolo ng'ekola ki ng'eriibwa ente oyinza okuba nga okama ente nekuyira amalusu ago si najisi amalusu g'ensolo ng'eriibwa embuzi ente endiga tegali najisi ekiranga si najisi amalusu g'omuntu abantu bagaananga abantu okunywa ku mazzi agawuzu nga bwanywako ga nti otaddemu amalusu agamazzi gali najisi amalusu g'omuntu si najisi
alete mugatya aba abafumbo boolaba abo they exchange the saliva. They exchange the saliva. You find this one is full of the opposite, rather for the couples. This couple, sanga omwami ng'alina ag'omukyala lita nga 5 munda, nono naye alina lita nga 10 ezoono, tegali najisi. Ne bw'omubeera mu mbeera n'akuteera mu kaglaasi nywako, si najisi. Ako si najisi, ali muhimu si ki? Ne bwe gatonya ku lugoyi, abantu beebaka ekiro ne baggulawo omumwa. Apa! Asu gaayika gati kusuuka, si najisi. Bantu beebaka. Ekiranga si najisi, omusulo gw'ensolo ng'eriibwa, ekyo si najisi. Embuzi ne bwejja neefuka ku mukeeka w'ogenda okusaalira, ne bw'oteekawo omutwe bw'oti mu musulo, eyo si najisi. Kitegerekese. Ekisembayo ku lw'obudde ebira tujja biraba olulala. Emirambo gino ebiri si najisi. Gino emirambo, muyida emirambo? Dead bodies. Emirambo gino ebiri mulye. Emirambo. Emirambo gino ebiri tegiri najisi. Mwagala giwulira? Emirambo gino ebiri, omulambo ogusooka fish, kyennyanja. Eki? Kati bakuleetera ekyennyanja nga kifu, ne baleeta ekyennyanja nga kifu. Ekyo lya. Lya buli. Gwe tebaleeta kyennyanja nga nti ani yakisaze. Kati ekyennyanja tekiri kwaliyo kati ki? Mungu yatukkiriza okulya ebyefiiridde bimeka? Asamaku, ekyennyanja, waljarad, n'ensenene. Ensenene muziidi? N'enswa ebigwa mu kkowe eryo. Kati ogula wali ensenene nga nnamu, ogenda okutuuka waka nga zonna mirambo, gwe siika olye. Tebirina tabu. N'atukkiriza okulya emisaayi emeka? Emisaayi emeka? Atihan wal kabad. Akataago, because of the plenty of blood within it, n'ekibumba. Egyo emisaayi ebiri. Naye emisaayi emirala egyo gibeera najisi. Tujja kwongerako omulundi ogujja ku lw'obudde. Ndaba akasimu ono kangamba eddakiika zammwe ziweddeyo, naye nyongera okubategeeza, wa barakallahu fikum, nti tweyongera okutuula tusome eddiini yaffe, tujja kuwangula. Era mbasibirira ekigambo kino, buli alina muganda we omuleetanga mu ddarasa wano ne musoma. Ekituleetera obuzibu nti enkolegana ne baganda baffe egaanye. Lwaki mulwana nnyo? Abaami alina muganda waawaawo, ani alina muganda waawo nga wazze naye? Abasaadde abakulu, ani alina ngamba bano abasajja abakulu, ani azze ne muganda we ng'omuyina abo? Baliwa? Mujje wano. Mujje wano. Njagala mulabe bano abooluganda. Mweyagala ino? Mweyagala? Bano baluganda? Baba omu, mama omu? Baba mulala? Mama mulala? Owa baba omu ne mama omu ayidde wano? Ajje? Ayidde ijja jangu. Ono baba ne mama. Baba omu ne mama omu? Muve mugenda mmwe? Kati bano oba mulwanira wano mulwanire wano, weyimirira wano. Njagala kugatta Luganda. Omanyi odaba nti Oluganda lwatabuka, ogenda mu kubahaaga. Kati bawulira emitima gikuba. Kati abooluganda abangi Oluganda lufudde. Oluganda lukoze eki? Era bw'osanga booluganda nga beekutte bati batambula mu kkubo, manya nti abo bakyaliko rahma ya Mungu. Si bwe kiri?
naye bwaba beebuuza abooluganda agira ate engalo. Assalamu alaikum. Abooluganda bwoga nti mwekube haaga bakola bati. Kati Oluganda, blood is thicker than water. Blood relationship is real. Wabide ebyo? Oluganda. Njagala ove wano. Gwe. Ni wendi? Gwani? Juma Kausa. Juma? Yes. Gwani sebo? Yasini Kausa. Yasini ogenda kukuba ono haaga. Na njagala mwekube haaga. Nga bano balabira ddala haaga. Mummanyi, alo, loving someone who doesn't love back is like hugging a cactus, a thorny tree. The tighter you hold on, the more it harms you. Okwagala omuntu nga takwagala kubanga okukuba haaga ekitinga kyamaggwa. Buli wokikuba haaga bwoti wokoma okukinyweza wekikoma okufumita. Kati gwe bw'oba toyagala ono oba gwe toyagala ono mugenda kuwulira amaggwa mu kifuba. Bahaga bantu bagirabe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Go. Mashallah, 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 barakallahu fikum. Abantu abangi tebakuba haaga baganda baabwe. Kati mmwe kati saawa eno waliwo ali awo agamba nti shinga baleese nze ne brother wange oli wallahi sisobola. Ne basisse bali awo nti wallahi sisobola. Nze naliko mu muzikiti ogumu nenga nti buli alina muganda wayimirire wano omulala ayimirire wano kati muveeno mujje mwekuba haaga. Kuba haaga ne beekuba haaga nga bano bwe bakoze. Abaasembayo ababiri ne balemerayo ono tavaayo n'ono tavaayo. Nga mumuje ne basigalawo. Ono ebiyengenge ne bijja mu maaso n'ono ne bijja nayagala okukaaba. Ono kyava asooza n'asumulula soda. Ono yali eno n'aga nti laba embwa eno. Ono n'abuuka eno ayagala kugwa ono mu bulago. Imaamu n'aga please temulwanira mu muzigiti. Oluganda lwaggwa mu nsi. Naye omusajja gwe bayita Hajjaj Athakafi yatta abantu abaawera emitwalo emmeka? Emitwalo emmeka? Naye lunaku lumu yaleetako abantu basatu ng'agenda kubatta. Omukyala n'ava eri n'aga nti abo basonyiwe baleke. N'amubuuza lwaki? Nanga nti abo booleese asooka oyo omusajja gw'oleese oyo muganda wange yennyini. Rather, oyo yalibaze was my former ex-husband. Ate ono omulala mwana wange nze muzaala. Ate ono omulala mwannyinaze my brother. Nkusaba obasonyiwe. Hajjaji n'agasobola. Bayogera bingi okutuusa Hajjaji lwe yagaa nti ngenda kusonyiwako omuntu omu kati londamu babiri abagenda okufa. Kati mwatandise kulowooza gw'olondamu. Ani asooka okugenda awo? Bamaama ani asooka okugenda? Eyali bba muganda we n'omwana we. Ani asooka okugenda? X. Ekyo bakimanyi nti X ogenda. Era bw'atyo yakola yagamba nti oyo X era ye X. Kati ne balinda owookubiri wasigaddewo mwannyina n'ono omwana we. N'aga nti n'ono omwana wange agende. Era nga bwe mwekanze. Laga ne bamubuuza lwaki osazeewo bw'oti. N'aga nti ono X wange nkyalina chance efuna omulala. Okimanyi nti omuntu afiirwa bba ngali wano akaaba jjayo akatambala. Ono najja demona omukubagize nazijja wano n'amukuba etaano wano n'asiimula nga bwagira bako n'akyuka n'amutunuulira.
enamba y'essimu afiirwa bba nga bamukubagiza oli najja n'ayita ene mabega n'amuwa emitwalo 10 ng'alina akatambaala y'essimu n'azikwatira mu katambaala bw'azitunako namulaba enamba y'essimu amusabire enamba y'essimu kati agamba nti ono yali ekisho yakole ki naga nti noono omwana wange agende mu bulumi naye agende lwaki nkyayina essuubi nti nsobola kufuna omwana omulala naye ono mwannyinaze taata yafa maama yafa batuzaala babiri mu nsi singa omutta I don't stand any more chance of having a biological brother. Siriddamu kufuna muganda wange kati mwe kitammwe yafa dda kitammwe mundu yazizza kugombolola yalekadde okuzaala naye mulwana mulinga obukoko mwe mulowooza mugenda kufuna muganda wammwe omulala genda omugambe tusonyiwagane muddingane mugende nti nva mu ddalasa olutalo luno olubaddewo biggwe olwaleero ekizibu ekiteera nnyo okuva mu bufumbo bwaffe ng'akuba olina omukyala era olutuuka wano nga nti saagala kulaba baganda bo nga bazungira wano era n'obagoba bw'aba agenda kuwa essaati asooka kubuuza mukyala we naga nti hello sweet baby sweet honey eno essaati ngimuwe bw'agaana ng'ogamba muganda wo aganye olina amagezi ono gwolabye bukulu ogwo musaayi gwommwe takyalinya wammwe kati wala atayagala bino mbyogeraga nti obadde osomesa biri ebyeswala ebyafike bino oleeta byaki pulize genda oddigane ne muganda wo kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yafa bano abantu bonna abaaliwo mikwano gye tewali yamunaaza tewali yamuteekateeka abooluganda be bakola ki era hadithi ya Ali radhiyallahu anhu aga nti gasaltu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nanazo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadhahabtu an ara ma yakunu ala almayit. I came so closer, I came so nearer. I wanted to see whether the body of Nabi sallallahu alaihi wasallam is like any other body I've ever seen. Ninjagala ndabe nabbi afaana nammayite endala ze nalinda byeko ng'afudde naga nti falam ara shay'an siinake namulabako nabbi wa kana tayyib sallallahu alaihi wasallam hayya wa mayita nabbi yasigala ng'alabika bulungi nnyo nga bwe yali nga mulamu naga nti twamuteekateeka ne tumunaaza nga tuli bantu bana duna nnasu ng'oggyeko enkuyanja y'abantu bonna abaaliwo Ali agamba nalinze Ali oyo yali kizibwe w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti ne Fadhilu yali mutabani wa Abbas yali kizibwe w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti ne Abbas taata w'omubaka Muhammad omukuba taata be sallallahu alaihi wasallam omukuba taata be naye yamunaaza naga ne Saleh sallallahu alaihi wasallam ne Saleh yali ku lusegere lwa nabbi yeyafukirira amazzi gwe baganda baabwe balina okunaaza lwaki baganda bano ne bwawulira ng'olina obukyafu bw'oliko tasobola kwogerako mwali mulabyeko omukyala ng'atawaaza mwana we ng'ennyindo azitunuza waggulu ng'ayakava okuwunya ku kiwuku wali olabyeko omuntu ng'atunuza ennyindo waggulu ng'atawaaza omwana we ng'alinga yakava okuwunya ku kiku mwali mulabyeko omuntu ava okuwunya ku kiku tewali asobola kutawaaza mwana w'abakyala abo asobola n'okutawaaza omwana eno ng'akutte kasooli bw'alyako naga akaana kano ng'alya kasooli we lwaki omusaayi guno omusaayi naye mmwe olwaleero entalo zifuuse ttalo temukyatuula baluganda basatu nze nalina muganda wange nsaba Allah amumpeere ejjana amukuume twasulako mu mukolo nga bwe tusuze wano naye siina kyakwebikka neneebaka wali
ye ina kijaketi kikabuti ekinene bamuta Isaka Betantala naye bwe yazuuka ekiro bambi omukwano bambi oluganda ne lujja nasituka mpola nava mu basajja banne ate musajja mukulu ye n'omutwe envi najja mpola mpola nambika ekikooti nenefuula atawulira naye nga mpulira amuenjoyinga omukwano. Bana bazaire bamugamba naye gwe oli musajja mukulu empewo ejja kukuyitamu naga oyo muto wange, oyo muto wange naawe owuwa akubika kati wawakanye dda owuwa asobola okubika kati waliwo awakanaga wala tasobola akoba ki akoba nti nkwese wanenansana mwe abaana abato mmwe nosanga oyina muganda wo nogula wali paani akyayo kyabakamujja mu buto nola muganda wo ngajja bwati n'omukuba mu nsawo n'akwokya n'oguma bakubuuza ovaawa nva wali ovaawa nva wali naye wallahi muganda wo ng'omumye just paani naye abantu babi. Awe Nansana mu bitundu awo nga nakatuuka mu Nansana, that was 2007. Omusajja yakubira muganda we namugamba nti jangu tugenda kulaba kojja. Ono yali avuga boda gwe bakubira n'avuga boda n'agenda wa muganda we. Muganda we mugagga n'akonkona ku kikomera ne baggulawo n'ayingira. Bemala okuyingira namugamba nti n'atuula mu ntebe. Namugamba nti naye wandigenze n'ojjako bijaketi bya boda bino yambala ku kanzu tugenda wa kojja. Katono n'afuluma n'avuga boda agenda aleeta ekkanzu. Bwe yavaawo bw'ati omukyala w'ono omugagga najja ne yeekebeza wansi w'entebe bw'ati. Nagamba gwe muganda wabbye ssente zange wano emitwalo 7 gibadde wano. Kati muganda mu covid naye nakatandika okusomesa mu Nansana awo kati naku zino nsomesa ku Nansana awo. It was covid. Kati oli agenda okukomawo asanga omukyala akambuwadde ayimiridde ku gate. Ono bwe yayingira n'amugamba nkulayirira Mungu njagala ssente zange zewabbye mulamu wano nzaagala wano. Mulamu we n'afukamira naga wallahi sobola kubba wa muganda wange n'abajja zireeta. Muganda we bwe yava mu kisenge eyandibadde abatuuza n'abakakkanya yamugamba kukwata ssente za mulamu wo zimuwe. Naga bana sobola kubba ssente muganda wange sobola kubba. Kati ono omukyala ayina baganda be bakola mu military bali awo e Makindye n'akwata essimu naga mwanguwe wano waliwo omubbi. Baavuga emmotoka mu ddakiika ntono nnyo nga baatuuse edda ku geeti n'abaggulira. Ono omusiraamu ono gwe baakuba ono wa boda yangamba nti seeka banyiga ne banyiga abasirikale nentunula ku lanje yali ya bbulu nga sikyagitegeera. Bamukuba ne bamussa mu bbuutu y'emmotoka ne bamuvuga mpaka eyo sayidi Makindye eyo gy'ataategeera. Ne bamugamba tutwagala kimu tubuulire gye watadde ssente za mulamu wo. Naye nga muganda we asigadde wakanywa kacaayi ku mmeeza. Era abantu abatalina magezi ne bakuba omusajja yamalayo ennaku 4. Kati wawe akayitawo ennaku 4 n'awulira nga kibooko zisusse naga ati munzita esente naziteeka eri mu tanuulu. Mwe bakuba kibooko oyogera ebitategeereka. Era mwe abeeyimiriza we bakubira ababbi ajja kukusonga muga naziwa oyo bamukuba kibooko nanga leeta ssente naawe ze nakuwa zibawe. Gwe ozanyisa kibooko bakuba kibooko n'osonga gwe okutya kwagenda wala. Nze nayina kansooke manyumize wala nayina anti wange Kasese baali batugaana mu lutalo lwa ADF. That was 96 November.
These Allied Democratic Forces bajja wano ne bataakinga Kasese. Kati nga bagana abantu okutambatambula ekiro. Ffe twali wakojjaawo tebagana abantu kuleekaana kiro. Katwali tuleekaana mu nnyumba nga maama wange ayina akaana ka bebi ka myezi 2 keebase wali. Kati omusirikale olugi lwali luggule yabuuka bubuusi n'alinnya mu nnyumba bw'ati. Yali yalabadde ababadde baleekaana mu ddirisa nansongamu nanga nti gwe nasonga ne mama wange wewe na wewe na wewe na wewe simama toka nje mufulume obwedda mu mulekaana mufulume. Naye ku lw'okutya mama yatandika okwetooloola ku mukeeka nga gulinga ogulimu obupiira wansi ng'agira bwe yalaba nga biganye n'asonga mu kaana k'emyezi 2 ako ke kabadde kaleekaada. Wallahi okutya osobola okwogera ebitogereka. Ono baamukuba emiggo ne bamuleeta naga essente ziri mu tanuulu. Najja ne bamubuza etanuulu eriwa ne bamuleeta nti eyo etanuulu zijjeemu. Bwe yayingirayo bw'ati awo yali anoonya kasupesi kanambala nga takubwa. Bwe yayingirayo bw'ati n'afulumira nga nti wallahi sabba. Nakuba emigo ne bamuzaayo. Kati ono omuzadde ono brother we aba ali waka ne wajja omusomesa eyali asomesa omwana we nno kitabani kye ekito waka mu luwummula. Kisomesa kyana kyabagagga kino kisoma mu holidays. Najja omusomesa n'ababuuza ono omwana mumuwa ssente mmeka nti tumuwe 10,200. Nagafe kutwewuunya eri gy'asomera ajja ne ssente nyingi abaana bagabira 15,000 mutwalo agaba ssente ne bayita omwana kyana kyabwe kibebi bino ebyana ebigagga ebyo kibebi kya mami. Ne babuuza kibebi kya mami essente ozijjawa? Mami, I'm sorry, I got this money beneath the chair. Sente mmeka? Yajja emitwalo 7 ye yazitwala. Ne bamubuuza ziriwa? Nagaana zigaba endala ziriwa waggulu wa toyi. Bagenda okukebera mu toyi wano nga wasigaddewo emitwalo nga 6. Oli ali mu kkomera muganda waavunda. Era bagenda okumugjayo nga bamukubakubadde takyasobola kutambula nga ne piki teyaliye bannannyini piki bagitwala dda. Mukyala we yanoba n'agenda nga talina kyakulya. Kati maama we yakwata obusente butonotono maama waabwe n'amupangirayo akadaala k'ennyaanya nga katundatunda obunyaanya bwe buti. Naye abonaabona lwa muganda we. Mubonyaabonya baganda bammwe mufuuse ekizibu. Kati batuuse n'obbakoowa ne bagaa nti katubaleke tuleke n'obbasaba tubaleke. Wallahi mugumiikirize. Mmwe bw'oba olina muganda wo ng'alina ssente ng'olaba akufuukidde ekizibu muveeko gwe gumiikiriza. Allah naawe ajja kukuwa. Gwe sigala ng'oyunga oluganda omutoolera salaamu bw'ofuna ky'ofuna kimuwe naye gwe muveeko toleeta ntalo. Embeera ejja kukyuka. Tewali mbeera nga yalubeerera. Al mustakbal mushrika. The future is bright. Allah ajja kukyusiza embeera. Togwamu ssuubi. Nze ku ssomero eyo n'abanyumizaako abasaalidde wano Juma nti ffe twanywanga obuugi. Manyi obuugi? Baleetanga entamu y'obuugi ne bagiteeka wano. Abaana bonna ne bajja nga badduka. Ab'amaanyi be baasookanga ku ntamu y'obuugi bati. Ffe abatalina maanyi twabeeranga eri awasembayo. Nkulaga nti embeera esobola okukyuka. Naye omusajja yali atufumbira obuugi lunaku lumu yatusaasira nanti yali yafuuka nga sunna ng'abaana 10 abasembayo tebafuna buugi bo buweddemu. Kati yatusaasira nga tuli eri akale bano. Era nze mbasaba abantu bawano bwe mbanga musaavinga oba mmere oba buugi oba ki musookanga ku baana bano. Abaana bano balina edduwa. Tuli fenna wakirimu abakulu mu miisinge naye bano abaana bakole ki? Bano abaana baliko edduwa. Ne bw'oba ng'osa Umar radiyallahu anhu baamusangako mu Madiina ng'afukamidde agamba kyana kito nti nsabiraako. Ne bw'oba ng'osaba dduwa oyitanga abaana bano ne bayingira mu dduwaayo. Allah asobola okukkiriza okutuula kwaffe wano n'akkiriza edduwa zaffe ku lw'abaana abato. Naye abantu abangi mugenda ne mulya emmere ne musaavinga oluusi abantu abakulu obwana buli mulina omukolo waka ne musaavinga abantu
abantu abakulu obwana buli wali bubalingiza ne muwuta soko wo obwana bulye supu ayike kakombe kakuwedduwa bana abakulu ne bwaba n'afika naye bano olaba batudde era embaga Nabbi Salama yatulaga nti emmere esinga okubeera embi ku mukolo yemmere y'embaga. Lwaki? Bagimma abagisaanidde ne bagiwa abatagisaanidde. Mumulowooza maama asobola okukwata mu lusaniya wali ku mbaga yammwe n'alya enkoko ng'omwana we bamutuuza wali alingiza bw'ati? Maama osobola okulya, osobola omusuulira igumba kweri? Okujja nga naawe maama oli muzibu. Lwakuba nze nalabako maama omuzibu namusanga ng'alya ffene ng'obwana mumwetoolodde wali naga muveewo nze ku ffene ntabuka. abawankose kati wena abaana kati oli omusajja agenda okulaba n'agamba nti mu butuufu bano abaana bulijjo tebafuna bali abasembayo. Nkulaga nti embeera esobola okukyuka. N'agamba basitule entamu eno n'agamba nti beba chungu hii rudisha nyuma fi makanikum, kila mtu akae fasi yake, msitoke, buli omu asigale mu kifo kye. Musitule entamu eno mugitwala awasembayo. Olaba nti embeera esobola okukyuka. Kati n'agamba abautan mukyuke, naye tukyuka tuti. Nagenda okulaba nze yali asembayo nga ndi ku ntamu y'obuugi era bansenera ku kurimu. Olaba kati Mungu asobola okukyusa embeera. Gwalina embeera ng'ekalubye gwe tofaayo gumiikiriza. Entamu y'obuugi yiyo ejja, entamu y'obuugi ejja egenda kutuuka. Ate bwona papa togifuna, bw'opapa togifuna. Ffe twagendako nga tugenda kusiibuluka, twasiibulukanga n'omuvubuka nga tuli ku ssomero senior 5 senior 4 around there. Kati twatuulanga kateni eri abawalimu nga batuula eno mu maaso. Kati ono omuvubuka ku olwo yajja mu kanzu naga leero situula nammwe ntuula eri mu banene mu bawalimu. Ne lwade tufaayo n'agenda mu bawalimu ne kanzu, ffe ne tubeera wali. Ku olwo abasaavinga basookera eri ewaffe, bagenda okutuuka eno mu bawalimu ne baga nti muwalimu mutusonyiwe emmere eweddeyo. Naga nti inna lillahi gwebera woli Allah entamu agireeta. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa kathara min amsalikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.